A very good morning. Njagala mbere nga tembabuuzaako mu ngeri y'enjawulo nembebaza gyonna gye mutusaako engalo amakya g'olunaku olwaleero. Njagala nkutegeeze nti ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa July omwaka 2025 olunaku lwakubiri era ng'olunaku olwaleero ndi ne mwami Kibirige. Tugenda kuba nga twogeramuko ku nsonga ez'enjawulo nga bwe twabannyonnyodde nti domestic violence gyali mu baami lwakubanga ebiseera ebisinga basinga kwogera nnyo ku abakyala. Wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi, Mukama yeebazibwe. Amiina. Sanyusa okubalaba. Nsaba weeyanjulire abakulaako Spark TV amakya g'olunaku olwaleero. Amannya nze Henry Kibirige nga ndi musumba mu Lifeway Church of Christ Ministries. Okay. Ate era nga nze ssenkulu w'ekitongole oba CEO wa Sophos Consult Limited. Ndi musajja mufumbo, kitegeeza ndi mwami mu maka, ate era ndi taata w'abaana. So byebyo byenkwatako. Tutandikire ku domestic violence kyeki naddala ku ludda olw'abaami. Domestic violence kankitwale nti nno bwe bukuubagano obubeera mu maka. Domestic violence ekyo kisobola okutwaliramu okuba nti mulimu okuyomba. Okuyomba okwo kuyinza okutuusa obulabe oba n'okusowagana okutwala okulumya omuntu omulala. Okay. Ng'okulumya okwo kusobola okuba nga kukosa omubiri gw'omuntu. Physical assault. Okay. Ate muyinza n'okubeeramu ne emotional. Mu nsi ezaffe zino ez'abaddugavu oba wano e Uganda tulowooza nnyo ku kino ekyokulumya omuntu physically. Yes. Naye ate obulabe obutuusibwa ku muntu emotionally oba psychologically ne kitabula obwongo bwe. Ate bwo bw'amaanyi nnyo kubanga bwo buli long lasting. Omuntu bw'akuba oluyi oba n'akuba ekikonde luwona mangu biyinza okuwona. Naye ate bino ebiri emotional oba ebiri psychological osobola okubeera nabyo obulamu bwo bwonna. Bisobola okuaffectinga byonna ebiddako mu bulamu bwo. So mu maka mubeeramu obukuubagano obwo, abantu ne basowagana ne beebuulira ebigambo ebitasaanidde oba ebikosa omutima. Omuntu n'akugamba ekigambo nga buli w'otudde olaba nga ositukawo n'ovaawo oba n'okaaba n'obulwa otulo n'owulira nga weekyaye, ayinza okuba takutteeko. Kale ate kiyitawo omuntu bw'akeera enkya ate n'ayita ku bigambo n'ajja kasukira essowaani n'akukuba omulawo, n'akukuba ekikonde, n'akukuba oluyi. Abasajja Katonda yabakola nga abantu bakuweebwa bitiibwa. Kati omuntu bw'akuyisaamu amaaso oba mu baana bo n'ajja akuvuma kasajja gwe tolinaamu kwegamba ayita abasajja nga naawe ojja tolina magezi. Kwegamba buno obusajja empayita nakala kiwato kwegamba ne bano abaana kwegamba si babo, oba najja akukuba oluyi mu maaso g'abaana oba mu maaso g'abakozi oba mubadde mu lujjudde lw'abantu. Zoli mu kumenya ze zimu ku ngeri abasajja gye batulugunyizibwamu. Ze zimu ku ngeri kubanga abakyala babuuza nnyo nti ye bano abasajja abaagala ekitiibwa babakyagala, naye nga okutulugunyizibwa kw'abasajja okwo kikosa nnyo kubanga omusajja, Bayibuli egamba nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. Ye mukulembeze w'amaka. Obukulembeze obwo Mukama tabutuwa okusinziira ku bunene bwaffe oba obuwanvu oba obugagga oba obuyigirize. Kasita obeera ng'oli musajja n'owasa mukyalawo ne muzaala abaana oba ne baba temuzadde baana, automatically kasoba ng'oli musajja gwe mutwe gw'amaka. Kati abakyala olina ajja kugamba kati gwe atalina yadde oba nina oba sirina nze mutwe gw'amaka. Kati ekintu ekyo nova gy'ovudde n'ofuuka mukyala wange kikkakatako
not by culture or government or society. Katonda. Ddi omusajja lwategeera nti mukazi wa mutulugunya? Kasita batamusaamu kitiibwa. Ekisinga okutulugunya abasajja Respect. butasikisibwa mu kitiibwa. Era ntera nnyo kigamba abantu nakati era kankibagambe, abasajja bino ebigambo by'okuwaana okuva mu bakazi tebibakolera nnyo, si kyekisinga obukulu. Ye omusajja kasita awulira nti nno omutaddemu ekitiibwa, mu kumussaamu ekitiibwa, ate buli musajja alina kyalabanga kyekitiibwa, okumuwuliriza, okumugondera, okumulindirira. Kwe kutya okwo? Abadde nojja waka abantu babadde bakulinda nebagati tubadde tetusobola kulya Katonda bakujja, tubadde tetusobola kutandika kino, tubadde tulinda ssebo omala okutuuka. Nakyo bwe tutakikola tuba ndono si kutulugunya, ekyo kiraga ekitiibwa, naye okutulugunya kati okuvuma n'omuvuma n'omusonga mwennwe. Tuwulira nti abasajja baba mmemmere. Nako kuba kutulugunya. Kubanga abasajja babuvunaanyizibwa, nze ndya mu maka gange wokka. Nva waka nga ndidde. Ate era bwe ntambula ebiseera ebisinga ndya nga nkomyewo. Ojo nga ngeze ku mukolo guli clear, sitambula nga alya bwentyo nti buli wensanga. Era nkigamba nnyo abasajja, omusajja obuvunaanyizibwa tagenda nga amala alya buli wasanze. Meaning enjala ennuma olunaku lwonna n'enkuma wawaka nga ngamba kanzira awaka nkole ki, ndye mu maka gange. Mwami Henry, lwaki abasajja bwe tuba tulugunya ffe ng'abakyala batya okwekubira omulango okugenda ku poliisi? Ekyo kiringa kya butonde. Omusajja y'alina okuba nga yakuuma awaka. Omusajja ye w'amaanyi. Bayibuli egamba nti abakyala binafu. Kiringa wa poliisi bw'anaagenda ku poliisi okuloopa mbu nno omuntu ankubye, nga y'alina emmundu, y'alina yunifoomu, alina ne ranka nti jeno oba kano oba kapiteeni, najja nga bannange mbadde ntambula awo, omukazi n'ankuba oluyi, kati ate gw'okuuma. Okitegeera? Kwega kikalubamu okuba nti gw'alina okukuuma omukyalo ono alina kubanga addukira wuwo okuba nti gw'omu. Era y'ensonga lwaki abasajja bafuna obuzibu omukazi singa amukuba oluyi naye okumuddiza. Awo wennyini mu kubeera nti mulemereddwa okugenda ku poliisi okwekubira omulanga, omusajja singa abanga atulugunyizibwa alina kuloopawa. Ani gwe yandibuulidde nti mukyala wange ampisa bubi, mukyala wange antulugunya? Nga sinaba kuddamu ekyo kanjogere bwe nti tekyandibadde nawo musajja gy'alina kuloopa, omusajja okuba nti akubwa mukyala we. Kati kibaddewo. Nze nandirowoozezza nti nno omusajja oyo yantandikidde mu bazadde ba mukyala. Ekyo tekimunafuya ng'omwami. Anti kati tugezaako ntera nnyo okugamba abantu nti ebintu ebikwata ku mukyala wo biroope waabwe, si wammwe. kubanga bwe mbiroope ewaffe bo tebajja kwerabira ate tebasonyiwa. Era nkigamba nnyo abafumbo, bw'oba kyayagala obufumbo bwo toloopa nsonga zo, kobeere mukyala toloopa nsonga zo wammwe, loopa wa musajja, naawe omusajja loopa wa mukyala, kubanga bo bajja ku wangi tewabeerawo kyekubiira oloopa ewaffe. Anti kati bwe ndoopa ewammwe kati abeewammwe bakutegeeramu okusinga abeewaffe. Era bajja gamba naye Asha gundi gwe ebintu bino bikyamu. Ebintu bino bw'obanga ddala nga nakujja mu bazadde, abazadde bo basobola okubikkirira. Okiwulira? Naye wange ne mbagamba bannange yankubye egiraasi, agenda kuttira omwana waffe. Kati singa Mukama sitaani akuvaamu n'engwa kabenje ne wabaawo eki, twamulabirawo omwana waffe abadde amutulugunya enkya n'eggulu. Era kyova olaba omuntu bw'afiirwa spouse we
ab'eŋŋanda bano naddala uno afudde gy'ava batandikira ku ono yamusse ebiseera ebisinga bayinza okuba nga baawulirako yankubye oluyi anyima emmere kati fe abamu tuli basajja batono nemala ŋŋamba abe waffe mbuno bandyako emmere omwana waffe agenda kufa bamulyako emmere mulabe yenna aweddewo naye nga musajja wattu emmere gyo sigirya nnyo ndi omubiri gwange mutono. Lwaki amateeka gabeera nnyo okusaidia abakyala? Kati ekintu ekyo kivudde era weewale kubuuza kibuuzo ekyo. Ebintu ebyo abakyala bwe tugenze nga balwanirira eddembe lyabwe which is okay. Bwe kyatandika kati kyayitawo we kyalina okukoma. Abakyala tebalwanirira eddembe lyabwe eryo kabe bamala okulifuna ne bayitawo ne batandika okutulugunya eddembe lyabaki ly'abasajja. Okitegeera kati kize kigenda bwe kityo ate kyasandika nga abakyala bwakuba omwami abanga agamba nze yabadde self defense kwabadde kwetaasa kati kubanga era ekyasooka kati n'abasajja bali batulugunya abakyala tewalingawo kutaasa era nga bwe basanga abapoliisi bajja nga omukazi omusajja abadde akuba omukyala nga bagamba ezo nsonga z'amaka tetuziyingiramu. Kati awo abakyala ne bavaawo ne tuvaawo awo ne batandika oziyingiramu ne lifuuka nga kimenya mateeka. Kati abakyala ne bajja babeera b'amaanyi nnyo ne basukka we balina okukoma ne liba nga terikyali ddembe lyabwe okuba nti beeprotectinga ne liba ddembe lyabwe ate okuba nti batulugunya abalala. Era bw'otunulira institutions ezisinga bw'ogenda mu poliisi bw'ogenda okutuuka abakulira ensonga z'amaka abamukyala bw'ogenda kuba kati abakyala bajjudde ebifo n'ebikolebwamu bw'ogenda olusoza n'okutuuka nga head of wa CID mukyala ogenda okulaba DPP mukyala ogenda okulaba omulamuzi gye mugenze mukyala nga tolina ate n'abasajja tetumanyi kukuuma basajja bannaffe. Gwe ng'omusumba otera okufuna cases za domestic violence eri abaami batera okukulopera bazoogera oze handling otya? Ekisooka yadde ng'omusajja azze ng'omukyala amukuba ate era simuencouraginga ku fightinga back kubanga ate awo wayinza okubeerawo okufa. Omusajja bw'ajjayo amaanyi ge yeetaasa naye ayinza okuyitawo era ntera okubagamba bw'olaba nga embeera egenda eva mu nteeko vaawo gwe weetegule si kunoba asooka aveewo vaawo okufuluma ebweru wegalire mu kisenge bwe mwaba badde mulomera mu kisenge genda mu ddiiro kugamba vaawo awo awali w'olaba nti kubanga abasajja omukyala ayinza omukuba empi 5 oba ebikonde omusajja n'amukuba oluyi lumu ate ne kibeera kibi nnyo. Okitegeera ate era omukyala bw'agenda okwogera ku nsonga ye bankubye oluyi tagabanaga nti yankubye oluyi yabadde anzita. Era bw'olaba abakyala nga badde balwana n'omwami nzita tagamba nti nzita kubanga kati ekigambo ekyo kubanga abasajja olina okukuuma ekitiibwa kye ekyokuba nti you are a protector gw'okuuma amaka go. You can't be the same person. Amateeka gonna agaprotectinga abaami eri domestic amateeka gali kubanga bw'otunulira amateeka agali mu nsi gakuuma abantu bonna bwe tutuuka ku maka gwe gali agakuuma abaami naye galinga agali silent kwegamba tekivaayo tekiwaawaaza matunga nti omusajja yeekubidde enduulu era bazze okumutaasa. Kizibu nnyo omusajja okuba enduulu omukyala bunanzita ti abantu ne bajja. Waliwo ebitongole byonna ebirwanirira eddembe ly'abaami? Ebitongole tewaliwo bitongole byetongodde biri awo nti kino kirwanirira basajja. Byonna byogera ku jenali n'abasajja kigamba n'abasajja mwebali naye nga ku feesi wano bakyala na baana n'abasajja kati oba temubyettanidde ng'abaami abakyala be basinga okugendayo nga mmwe mwasalawo mufe mu kimugunya? Abasajja si bakuba ennyo banduulu nga bakazi kya butonde nti yes kugamba abasajja tetutera nnyo genda nga tukuba nnyo kerere ku bikwata ku maka tekiri mu butonde bwaffe
nti omusajja ogende Muswala. kwega kite kubanga nga bwe nagambye nti abasajja Katonda yatutonda nga ffe to protecting. Kale kizibu poliisi ogenda ng'ekuba kerere bannange tutulugunyizibwa kati singa poliisi ekere ekyanegala tutulugunyizibwa owulira otya nga owa poliisi baransoga nti batulugunyizibwa. Nze ndowooza nga bwe watunnyonnyodde lulina otugamba nti abakyala kyalinga kiwaawaza nnyo amatu ensonga z'abakyala nezikwatibwako. Omulembe bwe guzze nga gukyuka tolaba nti nammwe abaami mulina okuvaayo mulwanirire baami bannammwe abayita mweyo embeera. Kati nze kyenandigambye kye kino bwe twogerera mu kulwana kiyinza okuyitawo era ng'ekyabakyala ate ntuddayo. Kati nze ŋŋamba tuleme kulwana bulwanyi, ensonga zino tuzoogereko nga bwe ziri. Kyendabye mu kulwana kuno kubanga okulungi nga mutandika okwerwanako naye gye biggweera nga kuba n'abakyala batandika beerwanako era twalaba nga basaanidde okwerwanako. Naye kati bw'otunira keese z'abakyala abassa abaami ziri nnya ate zisigalawo bakiripootinga amawulire omulundi gumu bwe baba bakiripootinze kibeera mu kantu wanu wansi kibeera ku kapeegi akasembayo ku gundi kabeera katonotono. Ekyabakyala omusajja yasse omukyala ebeera headline emala mu mpapula z'amawulire omwezi mulamba nga bagyogerako. Kati nze ŋŋamba abasajja bano ensonga zino tuzitunuleko nga at equal length. Omusajja bw'agamba nti nno abange siwulira mirembe wano ebeere ensonga eyogerweko. N'ekirala era njagala okukubiriza abasajja noonya obuyambi tolwana wabula noonya obuyambi. N'ekirala n'omulala gwe njagala okukubira abasajja tutandike okutwala ensonga ezikwata ku basajja bannaffe ng'ez'enkizo. Tututte ez'abakyala ng'enkizo ezaffe abasajja ne tuzireka. Era omusajja bw'ogamba nti bankuba bakusekerera busekerezi. Kuli musajja muki omukazi akuba atya? Babanga abakutuma genda omukole otya omulage kikyoli. Nze ŋŋamba abasajja okulaga omukyala kikyoli kwe kumulaga nti ate sisobola kuba gwe nina kukola ki gwe nina kukuuma gwe kuuma eddembe. Don't fight back. Domestic violence eno mu baami kugamba buzibu ki bwereese obw'amaanyi obuzibu bwereese obutabanguko mu maka. Amaka mangi gasasise olwa domestic violence. Abasajja Katonda yatutonda nga tulina amaanyi gano ag'omubiri but our emotional strength si amaanyi. Abasajja kizibu nnyo okugumira embeera etulugunya obwongo bwawe. Era omusajja bw'olima mu kimu bibiri yaba ayagala kuvaawo. Era abasajja bangi balesewo amaka gaabwe, balesewo abaana baabwe, basuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe nga buli lwabagezaako okugenda ne bamuvuma. Buli omusajja kyo kati beewala embeera eyo. Kati era olaba abasajja bangi abatambulye ne bava mu maka gaabwe. N'afuluma n'agenda n'agamba siriddawo. N'abaana weesanga ate si kirungi omusajja okwawukana n'omukyala. Era njagala okwogera ekigambo kino, okwawukana n'omukyala si kwe kwawukana n'abaana. Era omusajja yenna ali eyo osobola okwawukana n'omukyala singa oba olabye nti embeera ekwitiriddeko, naye tolina kwawukana n'abaana. Naye ate era n'ensonga endala ekireetera oluusi nti abakyala bw'ojawukana naye abakyala n'abaana beetwala nti be bamu. Era abaana babeera nnyo ku sayidi y'amaama. Sina kubeera ku sayidi y'amaama ye omukyala buli lw'ojawukana naye oba buli lw'ofuna yatuleseewo. Naye nga yaleseewo ggwe mukyala amuvuma teyaleseewo mmwe temuli bangi. Tukoze tutya okumalawo domestic violence mu baami? One, kitandikire ku ani? tutandikire oba kuffe kumwe betutulugunya? Tutandikire kumwe abatutulugunya. Kwegamba kati omanye ekigezo kikendeeza abasajja okutulugunya abakyala nti kyatandika okubeera nti twakifula nti kiswaza nnyo omusajja okuba mukyala we. Ate ng'edda kyekyalaga ng'amaanyi g'omusajja era ng'abasajja babeera ku mawulwa ne banyumya nze nkuba ng'oli bamusaamu ekitiibwa.
kati era ennaku zino olaba abakyala abakuba abaami era balabekanga be b'amaanyi. Kyatuyitirirako kati tutandiko kifuula nti kiswaza okuba omusajja omuntu aswale era tukivumirire nga kiswaza era omukyala yenna bw'ayogerwako nti akuba omwami we kifuuke nti kiswalo ky'amaanyi. gwe ng'omusumba tulaba ng'oyogerako ne both sides ku nsonga ezo. Abakyala nsonga ki ze bakuwa ezisinga ezibaleetera okuba nti batulugunya abaami? Ekintu ekyo ekyataasa abasajja okuba nti bakyatulugunya nnyo bakazi ne kirekererwa kubanga era ekyakibeezangawo kuwa nsonga nga kiringa ekigamba nti waliwo ensonga yonna eyinza okubeera egwanidde okuba omukazi era omusajja yakubanga omukazi nga awa ensonga akoze bw'ati tampa kitiibwa yakomyewo obudde nga bugenze abaana kati abakyala bakuwa nsonga kati ensonga z'abakyala saana kuzoogera tukibeere kimu nti wadde ensonga weeri tokuba mwami wo waleme kubeerawo nsonga. Lwaki tetutandikira ku nsonga ezo ensonga bwe zinaabeerawo kuba naffe bwe mwatugambanga ne tutereeza ng'abakyala awo wengenda okusooka bwe tunaawa ensonga kijja kuba kigamba nti buli akikoze kimugwanidde kubanga kubanga alina eddembe oba kitegeera kiringa bwe tugamba nti nno omubbi tagwanidde ekkubwa yaddabbye obanga agamba nti okubba kuba kulungi tumukwate tumutwale mu mateeka tumukwate tumutwale mu mateeka kati omwami yayenze naye bwe tugamba mbu nno waliwo omubbi agwanidde okkuba ne bwe naaba ssimu yange embuzeeko bubuzi ndi agibbye nga nkuba awo kituzaayo wali eri nti era amateeka tegajja kwekubira Tegajja- bajja kugamba nti ezo omwami yayenze anti bwe ezo kinaaba nsonga za family. kinaaba kimenya amateeka tekijja kuba nti nno nsonga za famire wakubye omwami wo kimenya mateeka omwami yayenze yayenze ekyokuba nga wamukubye kimenya mateeka ekyokwenda kimenya mateeka nakyo bwe kiba kimenya mateeka gagamba ki nti akuyirire oba akole bw'ati tugende tumanye nti okumenya kyenkugambye nti kiringa bwe tugamba nti nno mob justice nti kikyamu naye abo bwe tukolako mob justice baba bakoze ensobi baba basse baba babbye naye tugamba tomutta mukwate mutwale mu mateeka omwami akusobezza nga bwe nagambye mutwale mu bazadde be oba mutwale mu kkanisa gy'asabira muloope mu b'obuyinza abakyala bagamba nti ebyo byonna baabigezaako kati tugenda tuzzaayo naffe abasajja tutandike okugamba olw'okubanga nalemererwa ne mukuba tugambe tewali nsonga ekubya musajja tewali nsonga ekubya mukazi tewali nsonga era kyekimu n'abaana ngamba abantu omwana oba okuba waaki tokuba mwana tuula oyogere naye. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo wano ebigambo nga 2-3 eri abaami abatulugunyizibwa nga tumaliriza. Kyannaku okuba nti musajja munnange otulugunyizibwa naye kisoboka okuba nti ekyo kikomya lekera awo okusirika tosirika baako gw'ogamba baako mukwano gw'omusajja munno gw'otuukirira n'ogamba bwe waba nga waliwo ensonga mu maka ezitateredde zitereeze zikoleko naye kino ekyokukuba kubanga akukuba oluyo olwaleero enkya ajja kujjayo akambe enkya ayinza okukuba omutayimbwa enkya ayinza okuyira amazzi asobola okukosamu awantu awaziba otasobola kutaasa so ensonga eno togitwala nti yakuzannya yogera ate era tojja kuswala toswala bwo abasajja it doesn't make you weak when you seek help. You are not weak when you seek help. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege tubadde ne mukulu Kibirige life coach ate nga asobodde okuba nga atutuusaako ebintu ebyo kansubire nti bw'obanga oli mwami obadde mu ddiiro ne mukyalawo olina kyoyiseemu bw'obanga naawe oli mukyala ng'obadde otulugunya omwami katusubire nti naawe olina kyoyiseemu. Asha Nabs Polo tetaaliko nkayana
sipa kumakya tuviira ddala ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Tujja kusisinkana olunaku lujja kubeera lwankya ziri 4 ze zakayita ku ssaawa 2 sipa kumakya.